Omusana gwase nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala mu nsozi ez'Ekabale ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale nga mwetobeseemu n'oluwandagirize. Wabula ate ewalala omusana ne gwememula nga bwe kiragiddwa ku kifaananyi kya ssemugenzo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero. Wabula kino kiviiridde ku ssenwandula-mpewo ebbiri eri ku Sseguyanja Atlantic ssaako n'eyo eri ku Sseguyanja Buyindi okunafuwa era nga kye kiviiriddeko omusana ogwememudde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula ate n'omugongo gw'obuzito bw'empewo gusimbye kagolomolo ka Muzambikwi nga kye kiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusembulamuko katono ne gudda mu bitundu ebyo ebya bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. Enkya tusuubira okutandika olunaku n'omusana okwaka nga bwe gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono tusuubira omusana okwememula olwo ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale tusuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira embeera eno ogenda mu maaso n'omusana okwaka nga bwe guzikirazikira mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ate ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba tusuubira okufuna oluwandagirize era nga n'ebbugumu mu Kabale tusuubira okutuukira ddala ku Celsius 25 so nga ate mu Kotido tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 35 olwo ku mbalama z'ennyanja Nalubale ssaako n'emirirwano tusuubira okufuna ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 29. Ebibuga ebirala mu nsi ebibuga bya Ssemazinga Africa ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba ssaako ekibuga nga Washington, London wamu ne New Delhi so nga ate mu bbugumu mu Cairo tusuubira okutuukira ddala ku Celsius 24 olwo mu Moscow tusuubira omuzira ogenda mu maaso n'okugwa. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde kwagaliza weekend ennungi sigala nga yukumira ku Star TV emunyeenye y'eggwanga.